Essanyu ery'ekika ekyawaggulu Pastor Bujjingo lyabadde ali nalyo olunaku olw'ejjo mu kivulu ekyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 14 Augusito 2026 ngamba ekivulu kya mwana mulenzi amanyiddwa nga Sesanga Damasco omusajja wa gospel teryabadde essanyu lityo nti lya bulijjo wabula lyandibanga lyabadde essanyu eryabadde lirina we lisibuka wabula kansooke nkuzeeyo mu kusaba okwaliwo okwa Sunday emu wiiki emu emabega musumba we yagenda mu maaso n'okuba nga akyakyanca n'okukikoonako nti mu mazima ddala amatuufu kuliko omwana. Congratulations. Musumba mu saavisi eno gye yasabisa teyakoma kubeera nga ayimba kuliko omwana congratulations wabula n'abagoberezi bagenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaanya omusimbi ogutokomoka gwonna nga gumufuwa okubeera nga bamukulisa embeera ey'okubeera nti anoonya ezzadde n'okubeera nti Mukama yali yamutuusiza ku lyengedde erifaananako bwe riti wamma ggwe ne byolera. Mwana ogwayamba fulo
Newankubadde nga obuyimba obufaananako bwe buti bwayimbwa mu kyaki, abantu ne basagambiza okusanyuka okw'ekika ekyawaggulu ne kubuutikira abagoberezi ba Pasita Bujjingo. Ate omukozi we wali ku TV yasanyuka ya Salt Sorry, tegeeza ku mukyala Jennifer Nakangubi full figure, ye yavaayo n'asambajja bino byonna era n'agaana bannamawulire abaali batandise okubanga bannyonnyola nti Pasita Bujjingo yali azadde omwana. Full figure yagamba nti nedda bano baali batambuza bigambo na kwenoonyeza byabwe. Ekituufu Pasita Bujjingo yali tannazaala na Susan Makula Bujjingo. Mutu ndo tujjako content waffe ate ne mutwogerako bwe mwagala nga nalabye jjo Kasuku alumiriza mu Musumba Rose ya Bujjingo ya confirms nti Susan yazadde kubanga yabadde Kanani. Gwomanyi bantu bameka abasumuluka Kanani buli lunaku. Omanyi abaana abali Kanani nga bakyali abajja tebazaala nga bazadde Kanani kumpi lunaku tubeerawo n'abaana ba babies ba new babies naye nga miracles ozimanye zibeere Kanani. Kati Musumba waba ayimba tayimbira Susan ate simanyi lwaki weesibye ku Susan. Simanyi lwaki omwogerako wamwogerako olwebita simanyi lwaki omufuukidde ekizibu. Musumba Rose Bujjingo yabadde na confirminga Susan bwe yazadde ajja kuzaala abaana azaale Katonda baanamugamba okuzaala ne baana aba 10,000 wano olaba Ismaili netufa ekyokuza kya Susan bw'okifuukira problem balina TV namba bawa ina radios musanvu. Oluvannyuma lw'omukozi wa Pasita Bujjingo full figure okukiwakana n'okubeera nga azirinnyamu oba azikubamu ne zaaka nti nedda Pasita Bujjingo ne Susan Makula Bujjingo baali tebannafuna zadde lya mwana, wetukeeredde ekiro ky'olunaku olwaleero nakusa omwezi 15 Agusto omwaka 2026 omu ku banywanyi ba Pasita Bujjingo Honorable Mukasa Mbidde era nga n'emabegako awo ojja kumujjukira yaliwoko ku mikolo egya Pasita Bujjingo gye buvuddeko emabega eri avuddeyo olunaku olwaleero. Yagenze maaso n'okubanga amawulire agasabuukulula mu bujjuvu era n'atubuulira n'ezzadde Pasita Bujjingo ne Susan Makula lye baafunye n'amannya g'omwana nago n'agenda maaso n'okubanga agakubawo mu lulimi olunyaanyimbe. Agamba nti heartfelt congratulations to my brother Pastor and Mrs. Susan Bujjingo on the safe arrival of the precious daughter Bujjingo Grace Beretta. May this joyous blessing bring immeasurable happiness, enduring good health and abundant grace to the entire family. Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde ng'agamba nti ayagala okuyozaayoza ne ssekuyozaayoza yenna muganda we Pasita Bujjingo ate era wamu ne mukyala we Susan Makula Bujjingo olw'ekkula eryozadde era nga omwana baazadde muwala. Amannya baamutuumye Bujjingo Grace Beretta. Nadibanga erinnya eryo eryokusatu ndyatula bulala naye nga lyeryo Bujjingo Grace Beretta era nga twabadde tukyali ku Honorable Mukasa Mbidde ng'ayozayoza Pasita Bujjingo okufuna ekkula ery'ezzadde ery'omwana omuwala ne Frank Gashumba webukeeredde olunaku olwaleero. Ojja kujjukira ono naye mukwano gwa Pasita Bujjingo lukulwe agenze maaso n'okuba nga awandiika n'agamba nti congratulations omuvandimwe Pasita Bujjingo and the Susan Makula omuvandimwe Bujjingo. Frank Gashumba naye agenze maaso n'okuba nga ayozayoza munywanyi we Pasita Bujjingo wamu ne Susan Makula Bujjingo olw'ekkula lye batuuseeko. Kati nno tebikyali byakukwekerera kyekiseera omugoberezi wa Pasita Bujjingo wamu naawe amwagaliza ebirungi okutandika okuzinamu gudikudde nga abakulu w'obalaba awo
akalulu genda maaso n'okubanga okakubira ddala kali akabavandimwe ogenda maaso n'okubanga oyozaayoza musumba. Wandika mu comment section nti congratulations Pastor Bujjingo, kyaddaaki obuwanguzi yabutuuseeko. Kati nno nga tutandula ebigere okubanga awo tuvaawo. Ennaku biri emabega omukulu atwala UCC oba atwala ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga yasaliddwako Spice Diana wamu n'omuyimbi Irene Namatovu ne bagenda maaso n'okubanga baselebratinga amazaalibwa ge omukulu Honorable Nyombi Tembo. Era Honorable Nyombi Tembo gye yebyakidde wadde nga babadde bamuleetedde keeki naye yabadde alina okuzza omuzigo. Yagenze maaso n'okubanga agula tickets ez'ekivulu kya Irene Namatovu. Ekigendo bange ennaku z'omwezi 21 Agusto wali ku Serena Hotel era nga kibindabinda essaawa yonna. So Honorable Nyombi Tembo, a happy belated birthday sebo. Kati awo nga tuvuddewo wakyaliwo akavuvuŋŋano akakyatambula wakati wa Evelyn Mike wamu ne Shira Gashumba. In fact, Evelyn Mike yavuddeyo n'awandiika nagamba nti been busy with my sister's burial, but while I was away had someone say they can get me fired from my job at Next Radio Uganda. Wabula idea you nagamba nti mbadde nkyali mu byakuziika sister wange nawe nabadde siriiwo nawulidde mbu waliwo omuntu agamba tiasobola okubanga ngobesa ku mulimu gwange ogwa NRG ku radio wali Evelyn Mike wakola. Evelyn Mike n'agamba nti kale bakuwaana bakutenda bukazi gezo onampulira bwenjokya. Kati kansooke nkuwe Evelyn Mike. I think this will be the end of this story. By the way, I dare you. Listen carefully. Todanga mushira Gashumba okuyimirira n'ogamba mbu nsobola okukugolosa omuntu gwe baago basobola okugobesa omu. Can someone fire from outside? Resigned. Oh, sure, get resigned. Omuntu gwe baago so akugobesa omuntu. I know NRG can fire me, but only if I'm not doing my job, which you want me to stop. Because you're going around about. Only if I stop appearing or stop coming for work like you used to. Again, but it's not going to fire me because of you. And I dare you. I dare you. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36
be bannaffe aba Alson Painters UG aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.